Yes, amanya gange nahabwe Precious okuva mu Elgon Advocates. Tuyimiriddewo ku nsonga ey'omukyala ono Namata Aisha ng'avunaana omukyala gwe tuyita Nakalema Aisha. Gye buvuddeko omwalabye obutambu bwasaasaanye ku mikutu nga amutulugunya, ate okutulugunya ne kuvaamu okumukosa engeri gyali nti yabaddemu n'olubuto ng'avaamu n'omusaayi. Ona mwabirabye nga bibi nnyo, naffe ne tusikiramu ne tulaba nti tugezaako okulaba nti afunamu obwenkanya wano ku kkooti. Tubaddeko wano ku kkooti ne babasomera emisango abavunaanyizibwa era ne bajeegaana ne babaremandinga mpaka ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno we tunaddamu okubeerako mu kkooti. Ebikolwa bino eby'okutulugunya oba okutwalira amateeka mu ngalo nti bw'obanga olina ekikunyiiziza gwe n'osalawo oyagale obonereze, tubivumirira era tusaba nti abantu bakiyige bakikomye balemye okutwalira amateeka mu ngalo. Bw'oba olina kyewemulugunyaako tuukirira ab'obuyinza owaabe ensonga era ab'obuyinza bagitwale mu maaso bagigonjoole, naye tetutwalira amateeka mu ngalo. Ebyano embeera nga weeri munda eyo omukyala oyo mumuguddeko misango ki? Omukyala aguddwako emisango gya aggravated torture. Tulina etteeka erirwanyisa oba lye tuyita Anti-Torture Act erirwanyisa ebikolwa by'okutulugunya, naye kino tekyabadde nti simple torture gye ino ogamba nti plain torture. Okusooka babadde bamuguddeko omusango gwa torture naye ne tugamba nedda kino kyali kyankizomu, ne tugamba nti era omuwabi wa gavumenti n'atuwuliriza n'akyusaamuko ku mpaaba ne bakyusa emisango ne gifuula aggravated torture, kwegamba kino kyayongeddemu nti lwakuba nti omukyala we yali amutulugunya ate yali lubuto nga lusobola n'okola ki n'okuvaamu, ne kyongeramu nti teyabadde torture ku ye yekka, oluusi kyandikoseza n'omwana ali ki ali munda. Era gye emisango gye basomeddwa abamu okwekobaana bano abamuyambako okwekobaana naye omukuzza emisango egyo emisango egyo basomeddwa. Kigambo ki by'osobola okuwa omwana okubanga omulaba akyali muwala muto okumugumya nti ajja kufuna obwenkanya? Era engeri emisango gye gikwatiddwamu wano, engeri poliisi gye gikutemu ne kooti, tusuubira nti obwenkanya ajja bufuna, ate tukubiriza n'abantu nti abasobola abalwanizi b'eddembe abasobola okuvaayo ne bamulwanirirako nabo basobola okujja ne bayingirawo ne balaba nti afuna okuyambibwa bekikwatako kyonna, abalaba nti basobola okuyambako ku mukyalo ono n'alaba nti afuna obwenkanya. Kubanga oli yazza emisango naye ng'olaba nti tali remorseful oba tamenyeseeko mu mutima nti teyeejusaamuko wadde ku bye yakola, tolaba nti agambye nti kati kye nakola nakikola mu butamanyi oba mu busungu, naye akulaga nti bwe yakikolera musanyufu talina buzibu nti ye alaba kiri oke. Kati ekyo amateeka galiwo okulwanyisa oba omuntu okuyiga nti kyenkoze kyansobi. Amateeka galiwo oku retrieving oba oku repatriating omuntu ne gaba nga gasobola okumumenya n'ategeera nti kyenkoze kikyamu, oba omuntu n'ategeera nti siri kiddira, oba amateeka galiwo ku revenginga ku lw'abantu, so gagezaako okupanishinga omuntu abonerere oba ayige. Naye ng'olaba tana yazza emisango tanaba kumenyeka mu mutima nti twandiyagadde abantu bonna abasobola okuvaayo ne bamuyambako omukyalo ono okufuna obwenkanya bayimirirewo naye mu misango gino abasobola okuyambako ne ku nsimbi, kubanga akyali mulwadde era alina bbiru z'okusasula, baviireyo bamutaaseeko, abalwanizi b'eddembe bonna bekikwatako baveeyo batuyambeko. Awo nyini we mbadde nzija obuyambi mwetaaga bwa kika ki? Oli nga yagambye mbu ayagala kuvaayo kuyamba ku mukyalo ono, mwetaaga ssente maaso eyo nga bitabuse ki kye musinga okwetaaga ku musango guno? Obuyambi bwa ssente n'obuyambi bw'abasobola, waliwo bannamateeka abalala basobola okukyegattako ne bavaayo ne bakivumirira oba ne beegatta ku musango guno ne bagezaako okulaba nti afuna obwenkanya. So twandyetaaze
obuyambi bwa bika bibiri, financial assistance ate n'obuyambi obwa services. Waliwo bannamateeka abalala basobola okujja ne bakyongerako ne bagezako ne bongeramu okulwanirira eddembe ly'obuntu bajje bayingirewo oba bakikondeminge. Waliwo obuyambi abalala basobola okuvaayo ne bayissuinga statements ne bagamba nti kino ekikokolo mukazi kyeyakoze kyeyakola munne tukivumirira. Obuyambi bwa bwanjawulo yenna asobola okuvaayo n'obuyambi bwonna buba buli bwanirizibwa. Kikolwa kibi because nti noddira omwana ow'obuwala n'omujjira n'omuyiira kalali wansi, ekyo kiba tekikola makulu. Omuntu omukola bw'otyo bw'otwalidde obuyinza mu ngalo. Kati tusaba gavumenti yaffe ebeeke ekintu kyekola, ye abekyakulabirako okusinga abasigadde. Asile omukyalo ono yavudde mu kukuba naye siriyokiira kikyamu nnyo ate naye kimukozeeko mukazi nga naye muzadde. Otuuse mu kkooti n'otunuulira omukyalo oyo owulidde otya nga omutunudde mu maaso nga muli babiri? Ntuuse mu kkooti tunuulidde omukyalo era ne mpulira ekintu nga kinyiga ku mutima. Omukyala kuba bye bamubuuziza byonna byewakanya bwewakanya, naye nsaba abalwanirira eddembe ly'abakyala bannyambeko asobole okufuna obwenkanya.